Kale ambanirizaako buterevu ku mukutu Vika exclusive gye musinzidde okubeera nga mutulabasaako okuba nga mutuwuliriza ekyo kye mukola ky'amaanyi nnyo nnyini ddala era wano we musimbye essira tukukakasa nti we watuufu okuba mukadde kano kennyini kolabira mu vidiyo eno. Abweri nkola yange nkusabye sooka ogimpereka like information ejja kuba etuuka mangu kwoyo ayagala okugiwuliriza n'okugiraba mukadde atatwegattangako nawe nkusabye subscribinga bw'omaze okubeera ng'osubscribinga kwata mukadde kajje mu kigambo personalize okateeke mu kigambo or notification ku simu ku computer oba ku tabyo ojja kuba ate ozifuna bulungi nnyo nnyini ddala. Ndinamuyi ekyo tewali kiŋŋambiddewo mu ntandikwa n'enkitegeera nti masiki mulembe nsooke enguddemu nze obulwadde obumpisa obubi senyiga ani waliwo yaleese akawooke mbadde mmanyi nti nze nti nze nkyawunya kavubuka akagifuti mbubeera mu nnyumba bufowomuka balamusizaako mwena abatulaba nze naalongo kitone nampijja muka omusajja omukazi wa all seasonizi leero byekipale kyamagye oba okijjeewa ani akikuleetedde bino oyinza okuba otabyegulira neeyongera okwoleka omulimu gw'abaze wangi tuli mu kifo kyekyamu nze saagala wamagye mukwano gwange tuniddeko baka abasajja mwena gye muli nti mubeere bakkakkamu ku mbeera ate mubeere bagumiikiriza emikwano mingi gibagamba ebigambo bingi naye buli muntu waali wabonaabonera era walabira omwezi n'abo babalaga nti bali bulungi tebali bulungi wabula Viki wotuukidde nga nyina ebintu byenkooye wane wange mu makaago oba mu byowulidde mu bulamu bwange ne wange naye kankiise wano kijja kwangu okukola ki okutuuka ekibiina gye biraga oba ebigenderya abantu nkooye abakyala abajja ewange wano mu nsonga zino wammanga naalongo omusajja wange yayenze ku mikwano gyange yes kagendeko awo tugenda kutuukawo tuttaanye olwakibendawo osooka we complaining ekirala kyobadde ocomplaininga kiti byonna bitambulirawo kale olunaku olwaleero mbanjulira programu yange eno ensufu n'ennaalongo era ng'egenda kuba ng'ezannyibwa nga buli lwa mukaaga tugenda kugituuma tugituuma erinnya ki erinnya ngenda kulibabuulira naye nga egenda kuba programu yekuusa ku byamukwano si nkwata y'amaka olinayo enkwata y'amaka ku Sande kale tugituumye enkwata y'amaka n'ennaalongo kitone naye ate si nkwata y'amaka kubanga ate nnyina n'abatali mu maka abaagala okuyiga nabo bajja kwekaka bayige bwe bagakwata tugituume kaawedde mudda abafumu bange tebaggwa bagwambala sia naalongo ennaku zino ensonga nnyingi ezigenda mu maaso mu nsi mu bulamu bw'abantu era nga wenjagala tutandikire kwe kubeera nti ensangi zino abaana ab'obuwala n'abakyala bayitiridde okulya ssente z'abasajja naye mu kuba nti balya ssente z'abasajja tebaagala ate kwatulira basajja abo baliira ssente nti tebabaagala lwaki omuntu gw'oba toyagala oba omuliira ssente ze ninaye eyalidde ezange vala nkunoonyeza mu busungu obw'ekitalo nkiikiridde bangi nze omuntu gwe nnumirwa ye muntu agamba nti oli yamenye ennyumba yange nanziba era oyo bwenkusaawo genda ku poliisi nkuwerekera naye nze nakutte ssente mu nsawo ne muwa naye nga tanjagala bakazime ssente ezo muzirye mubatume n'ebintu ebikalu mututeekako embeera no lwaki mbalagidde ku ssaawa eyo ndi ku sayidi yaabwe Viki omusajja alina amagezi nnyo okusinga omukazi gova ku muntu akusanga nga oli ku mirimo gyo oli mu mirembe gyo n'akufiidingamu ebigambo bye n'otandika okumulowoozaako nga ne mu bagiti y'obulamu teyakola ki teyalimu toyinza kungamba nti omuntu oyo abeera mu ssiru abasajja batulimba ebintu nze nalimbwa kalina nakati ninze kalina naatera okukoowa gumirako wano oli topangisa nanti naye era okusinziira ebbanga lyengumiikiriza kalina
n'abaana benfukumudde nga nnenda kalina nga bagamba kati abo baana bajja kuba ku mwaliro gwa wansi kakati ate awo kuguddako kati toyinza kuŋŋamba akimanyi wakuwera kalina okyuka sina kindi n'okoma okuzaala toyinza kuŋŋamba abantu ababeera basiru kitegeeza abasajja viki kino kankiyambe eri abavubuka n'abasajja abagenda olaba puroguramu yaffe eno omuntu gy'okoma okwesiba ku kintu ofuna ebizibu biki bingi teri muntu akwagala agenda kukubba viki kitegeeza omuntu gwe weesibako yagenda okuggyako ebintu byo nga tolina kyomufunyeemu lwa nsonga weesibako muki mwesibe abasajja mbakubiriza mulekere awo okugoba abantu be mwagala munoonye abantu ababaagala anti n'akwagala olina kusooka kumwagala naalongo yes naye era oyawula viki omuntu nga olaba omukazi nga anaakwagala era alabika kubanga naffe tuba n'ebitusanyusa ennaku zino olaba nga bwogamba nti alabika mwambala eddiba lyengo nga temulingo nonfaananira ddala engo mwekenyini mwe mwava mu layini mwe mwaseseetuka mulina okutambulira mwaseseetuka mutya abawala abajja ne complain omusajja neyeesiba ku muwala n'atunda buli kyalina naawe omukazi buli kyayagala n'alonga omukazi muwa buli kyayagala ekibuuzo kiri nti gwayamwewa akwagala nga tona complaininga nti muwa buli kyakola ki kyayagala gwamuwa akwagala lwaki ye teyaŋŋamba nti tanjagala tagenda kugamba ekyo ekigambo kinene era kibi kuba ensi ekyuka viki osobola okuba n'omuwala kati nze nginako omuvubuka eyankwana edda nga tuli bato ne twebulako awo nga sina kye tumanyi nagenda okukola passport ya muwala wange ejjo nga ngenda otambula gwe nasanga ku internal affair omanyi obwangu bwe yakozesa mu passport ya muwala wange nagifuna mu lunaku olu lumu yakamba bane wow nanga nalo bwe yakukwana eri wali wagaana wakkiriza twali bato bina ebintu by'okwekwana nga muto mulinako nga bwodduka 10 nga nawe olina gwokola ki saamugamba ko nti basikola ki ne wamulimba sina kye namuwa talina kye yantwala sina kye namukola ki naye saamugamba kigambo kimumenya mutima yadde saamwagala oba oluganda olutegedde bwe namusanga yasanyuka nampahaga nga nnene nnyo nga yafuuka muntu wa buvunaanyizibwa teyagambako kigambo kya buvunaanyizibwa anti kati bantwala era yagamba gayi kale singa abaana bange ne mugamba nti twebulako ne mugamba nebeera mugumu esawa yonna omuntu omu ayinza okudduka okufa ku munne n'abakazi mwe mulowooleza mu kufa kubanga mwe mutusooka okufa gwe tokimanyi naye ensonga nazze ennuma bwe nabadde njogerako n'omugagga omu nabadde n'omugagga tebakyayika nga yagenze ne bamwanjula ewabe wa mukazi we kati n'agabira mukyala we ennyumba kalina n'amuwa n'ebintu bingi yamuwadde kalina n'amuwa emmotoka kapyata haliya n'amuwa n'ekyapa ekirala nga kiriko ennyumba z'abapangisa naye omugagga n'agamba nti abakazi balowooleza nnyo mu basajja okubasooka okufa nalongo lwaki kiki ekireetera abakazi okulowooza nti fe abasajja tugenda kufa mangu gwe ku kyalo ewamu olabayo bassemwandu bameka kankuwanguwa ekizampa ennyangu ennyo buli muntu tunula ku kyalo ewamu olaye bannemwandu ne bassemwandu baliwo abasinga obuki lwaki abasajja webale kitegeera bannamwandu balina nnamwandu za association ku byalo ebimu genda emasaka olabe bannamwandu abalina za association omanyi lwaki abasajja mutusooka okufa nakino kamukitegeere from today abasajja mwesiba ku bizibu ebitali byammwe mutya osanga omusajja n'asanga omukazi nga yazaala abaana bana musajja n'amulema ono najja ne ssente n'alabirira omukazi oyo nga tamuyinaamu yadde omwana n'abeera naye emyaka 5, 8, 10 toyinza butasooka mukazi oyo okufa mututta kagenderere no otuuka ekiseera ng'olaba essente zonna zigenda ku baana b'otazaala ndabirira abamusajja munnange olaba omukazi alinga aganya okuzaalira nga gundi on'omu bukyanga afumbirwa tazaalanga nze nguliriza byenkugamba manyi olega olutwe nange nzijamu ebyo by'oŋŋamba kakati omusajja atandika okulwanagana n'essente ze ennyingi ezitokomokera ku baana b'ono be yajja nabo ate naffe abakazi abajja n'abaana mu maka ne bwe nkuzaalamu essente ezisinga zompa zigenda nnyo ku baana abatafiibwako kuba eri gye nava ekyanzijeyo butabafaako buki teri ava waalabirwa bulungi waayagalwa ontegedde ate mugamba omusajja mpa buli kimu naye ŋŋenda no ne bw'omuwasa era atwala ku biro by'omuwa asinga kulabira bano beyajja nabo kakati ono ayina abaana abanno ba 5 ng'ontamuzaalangemu emyaka 10
otayinza butafa pressure naye ani yaba yagimuleetera ansa gwe oboji one yajja n'omugugu ani aba yajeteekamu si musajja ndakikola lwakwagala gwe mukazi kunfuukira buzibu kati otegeddeyo pulesi emu eyokubiri mututta oyo nze sijja kukyogera kwasiraba nga yatabbaawe awo wuliriza nze awo nvuddewo tonavaawo abantu mu comment section ne bajja kutegeera kyenkola ki emyaka gyo gikyawulamu otegeera wano we tutuuse kaakati oyo nga mumazi bannamukadde banno omusajja akeera ku makya ng'alinga Vicky bwe yawasa mukazi we ono gwe yeegaana buli lunaku nze nina omukazi owulira n'amuwasa n'amuzaalamu abaana n'akwana muwala wa Naalongo bwakwana muwala wa Naalongo ayagala muwala wa Naalongo amukakase nti gwe nkola ki gwe gwenjagala gwe gwenfiirako ye gwe wange era siwasangako nkulabidde abanzaala nnyabo ne ssebo ompuliriza ng'amala akeera ku makya naye ng'ayina ewaka n'owewaka alina okumukuuma nga tamanyi muwala waani wa Naalongo gw'omanyi puleesa eri wakati awo oyagala olwo abeere happy buwo nnyo oyagala ono abeere happy ne mwetambuliza mu bukesi mulinga abatezi ba bbomu buli kadde n'obeera nga mugwa kava toyinza butafa mangu nina okukuuma ow'ebbali ntifaako byansusu amazima abasajja ebizibu ebisinga okubatta mwe mubikola ki tubireetera mwe stressinga ekisusse kati ate nga mulina n'ekino kyayo kyabatondebwa nti mukozesa maanyi okubeezaawo famire zammwe ekyo ekibwe kiri kati puleesha omusajja gyafunaawo nga talina nafuna ssente z'ewaka omwana baamugobye ate omukazi yategedde gye nnyenda bannange kati ye kannaayingira ntya kati mwatondebwa nga ewatali bunkenke temukola ki temubaawo era tutwala omukisa bategeeza nti mukyafa nnyo ne mutulekawo ne tukuza abaana baffe kubanga ebibattamwe mubikola ki bwekibanga ffe twereetera ebitutta lwaki temutusaasirako ne mutuwa mirembe cause oyinza naawe n'okubanga ombalirako nfe mangu osigaze ebyange namusaasira dda era ennaku zino ndaba taseka bulungi era abakazi b'ebweru mbadde mbakubiriza nti omusajja oyo gwe mulina mulangira mugezeeko okuwulira agamba kikuba ndaba ennaku zino takyali musanyufu bulungi kiki oba gwata mulunguka nzebange maze naye ebbanga mumanyi bw'aba alina mu kkubo we yayise n'abaako ebigambo bye bitawuliriziddwa ye yannyonnyola tatera kuba musanyufu era mbadde mbakubiriza abantu okategedde so kati gwe n'omukyala oyo muwulirize ensonga zayi kalina kyabagamba okumusanyusa kwammwe n'okumuwuliriza gwe musimbi eno gwe tukola ki ogenze n'ogamba nti gwe tufuna pressure gye tubeera nayo wakanga abasajja etuleetera okufa amangu oba okuva mu bulamu ate mwe mugyereetera tutunuulire omukazi ono lwaki nze gwabalirako ebyobugagga n'atuuka n'okugamba nga naye ambalirako byabugagga ayita mu baana tata gunda abaana obalekedde ki abaana nga omanyi lwaki tubagamba bwe batyo nti omusajja mu nsi yonna ye musingi gw'amaka go gutandikirwako omusajja bw'ompasa nfuuka muwalawo yes lwaki nfuuka muwalawo ng'omanya bwe nasuze watabawo sukaali sebo nga tukutegeeza wendwalira mu ddwaliro nga bakutegeeza olina ekizibu ekitwa ku mwana wo ntakimanya kati kitegeeza yawasa omuntu nga olina ebizibu bitakola otamumanyi oli mu kifo kikyamu mu budde obutuufu oba olina omwana wo obw'okubudaabuda okufaako ontegedde kuwembejja era omusajja mu maka abeera taata w'abantu bonna abasula mu nnyumba ye olw'ensonga abamu mwewaguza nti buli kintu kyonna tukitegeeza ani musajja era omusajja yagula ennyumba mwana olaba tukulikodingira wasaalongo n'agamba ate Naalongo alinzeewo ssaawa yonna noona kati wange kubanga tayinza kukera ku makya n'agamba nti Naalongo fuluma n'abaana b'okole kangira empangisa ndabe bw'alikaayanira omuzigo era gwe obonyaabonya abaana bo lwa nsonga nti naawe okimanyi nti awo si wuwo awataba waabwo tewaba w'abaana bo mpozi ate ako kakulu ewawo we wabeera owabaki abo abaana b'ozaala okubonyaabonya ebitasibya baleke teri ali kuvunaana nti waki tewakola ki kubanga abasajja okulabirira okuzaala abaana abatalabirirwa kikolima eri obulamu bwabwe ng'ani ankolimira abaana abo bennyini buli lwakabanga alina kyalaakinga ng'okiina n'ogaana okukimuwa mukama akendeeza ku mikisa nyina ayinza okuba nteeka mu mbeera etakyansobozesa kulikka nga nze ayinza anti era omuntu oyo omubi waguma n'omuzaalamu abaana abatabangako babi gy'oli walina choice ebazaala mu mulungi n'otamunoonya kati abamu mukiwuka Naalongo lwaki abakazi ebisa ebisinga bwe tufunamu obutakkaanya mwekwasa nnyo abaana ne mutakkiriza abaana abo baleka
tetusobola baleka kubanga omwana ye business etandikirwako ka business ye business etandikirwako kubanga eri gye mba ndagamba simanyi nnyo basiri financially stable bulungi oyina kwekwasiza ate oyina olabirira abaki abaana osindika abiri bwe mbaawo n'ekizibu ekyabiri kyensooka okukolako abaana ne basooka bagumiikiriza kuba nze mbazaala ate wampisa bubi ensonga lwaki navaayo nabo singa wampisa bulungi sandivuddeyo nina obusobozi ng'omusajja tutuuse akaseera nti omukwano wakati wange naawe guweddewo kabazaala nsaba otambula onviire naye abaana bange nina engeri gye ngenda okubalabirira lwaki ekyo temukikkiriza ng'ombalirako nga bizinesi kiri mirundi ebiri waliwo omusajja g'obeera naye ewaka nga tamanya na stokisize nga ne bw'ozitegeka agenda ozambala ngaemu tamanyi wagitadde nga kikakatako okumwambaza ntata zirimemu bulako waliwo omuntu nga bw'ayingira enju nga mulagajjavu naye nga mu kunoonya ssente ali focused ng'obonga buli nnyo mu kunoonya ki kati nga naawe okimanye nti bw'omulekera abaana bo balese mu geyeena talina budde bwabwe tubeera nammwe ffe tusinga okubayiga waliwo omusajja g'obeera naye nga ne bw'omulekera omwana bamumativu nti oyo Salongo ku mwana afiirawo siza nakutuna mabega mbusanyu Salongo enamumulekedde muto nnyo ntunula mabega ogenda okalamba bulungi nnyo kubanga mbudabuda okusinga nze omukazi waliwo okubeera nga gwe omukazi ngwentuukidde okugamba nti abaana bange baleke nina najja alabirira abaana ajja kulabirira omuzadde mbayitawe kambeko kyegamba Vicky zandi wagidde mukazi yenna alina busobozi kuleka mwana we mabega ate nga nze gw'obaliddeko nga obusobozi obusooka kubanga omwana abakazi abo bemuwasa abasinga bafaanana bakazi naye nga si bakazi abalala bafaanana bafaananyi baki bakazi abakazi bayokyeza abaana b'abakazi bannaabwe abakazi baloza abaana b'abannaabwe ebintu ebitasoboka nze Vicky wano ndaba ebizibu bingi abantu bakoze abaana b'abannaabwe ebintu abantu Vicky tebakyalina mitima kyetubalooza si kyebakola ki omukazi bw'aba alina obusobozi obufaana omwana wo faana omwana wo edda wabangawo kyesobola okugamba kyova olaba mbakubiriza bw'oba omusajja oyo ng'olaba byakola tobyagala nga ne gy'olaga olaba ogenda kubeera mukazi g'oyingiza abasajja ng'amira empeke omwana wo omukulize mu kifaananyi ekikyamu tuula awo ye bw'ali bakowa abaviire gwe okuzaaba ki abaana bo ennaku zino mumanyina okunoba abakazi naye nga kimanyi bwe bakikola kubanga nze munoba nga mudda mu mizigo naye mu mizigo gye mbeera mulaze emizigo ate ne mugifuula loogi mu njogera ennyangu abamu bano balwa mikwano gye balina bayita beeka nkutuuse okukompeninga kwange nabadde nkugamba omukazi agenda okuddamu okujja wano njagala nga ajja ngamba Naalongo omusajja baŋŋambye ayagala kwenda ku mwana wange gwe jangu ekyo kinene nnyo ndiyimirira naawe kuba ffe tubirabye wano abaana balina n'embuto nga zabakitaabwe wange naye abakazi mbajjukiza nti abasajja batangire balinga ssanyu bwe twamulekera amata mu ddiiro ge yagasika ne gamukola ki ne gamwokya kitegeeza naawe omusajja oyo mulabe ngaani nga ssanyu nkoye mmwe abajjawo ne muŋŋamba Naalongo omusajja yayenze ku mikwano gyange mutuufu obbendako yakukwana bw'omu bw'ozunga nabo ewuwe baaki bendeeko asobole okutegeera nti abantu abo bazunga nabo si mikwano gye kuba singa babadde mikwano gyo tebandyenze kwani kubaawo era awo ndi mabega wa musajja kakati waliwo ne baana abajja ne baŋŋamba Naalongo omusajja yayenze ku baganda bange oyo omusajja si yazaala baganda bo muyina era tetubazira era yagenda okukuwasa nga muyina gye mubeera gwe jjukira yakusanga bwe tenakuwasa mwali mubeerawo ne baganda bo eyo nnyini gye mwali mubeera yawasaayo gwatya situla obuyambi obuteeka awo we mwali mukola ki we mwali mubeera kubanga nawe wabeerayo n'okula omuntu watukira omuwasa aba mukulu wabeerawo n'okula ofuna n'omusajja akwagala akuwase kitegeeza wali mukulu ayeesalira olaba gwe tewafa wabi we wakulira ne bakuwasa ne bano bakyasobola okubeerawo mpaka lwe banaatereeza obuki situla obuyambi bw'oyina obuteeke wali we mwakola ki we mwava we bakujja n'ebyo ebintu mbikooye ewange bw'ate yafunyisiza muganda wange olubuto singa muganda woyo akwagala nga ggwe bw'omulumirwa okumujja wannyoka omulabirire wano wolaba nti oli bulungi teyandifunye mu bbaawo luki mu lubuto okuziyiza kusinga okuwonya ensonga eyo Naalongo egyo emisango egi ngikooye ewange era awo ndi mabega w'abasajja oyagalawo omusango gumu okitegeeza Naalongo wagira omusajja okulya abamulamu
sina gwe mpagira naye olinga gamba nti mulamu bwe yebitigulanga mpisemu eggaali mbalaga nti ekintu mu bulamu bw'owuliranga nti kisoboka ewalala tokirinda kutuukako oluganda nga olutegedde bulungi ebyo ebintu bize bibeerawo gwe lwaki olowooza nti oli kabona nti baawo tasobola oyo omusajja omuyina akwagala bwagazi naye tomumanyi omumanyiiko ebyo byayagala omukole ki omumanyeeko abo abasajja singa munaakizuula nti bategeera sipiidi 10,000 oyo gwolaba atayogera mu nnyumba akusiriikiridde sipiidi kwategeera bw'onaagitegeera n'omutwe gujja kukuluma jesiti batusaasira ne batuteeka mu kifaananyi nti kati gwe ofuga maama buno bwakabaka bubwo jolonga muntu we nga bw'okola ki maama kino sisobola kikola bebi kino akugamba ebyo ebikuwuliza obulungi obeerewo okuzaaba ki abaana bo naye tekitegeeza mbwe n'emizeege gwe gyonnaawe ogitegedde alina mingi gye yeesigalizza yadde gwe akuyisa bulungi owulire bulungi obeerewo akulaga kyayagala olabe ebyo ebintu mbikooye kubanga gwe olowooza nti bawo yavudde mu ggulu n'akola ki okwesiga abaami baffe kyekiwangaaza obufumbo naye okutangira omusajja kyekisinga kyekisinga obukulu ndabanga buzibu kwanze bontangira nga nina mukaneiba gwe nningiriza ate ndaba gwe nfuukidde kizibu okutangira omusajja nno kiba kitya omusajja asobola okwenda ne kikuluma naye ate omusajja bw'ayenda ku Mukwanogwo kikuluma nnyo omusajja bw'ayenda ku Muganda wo kikukola ki kikuluma nnyo ne famire beefunye obuzibu kyova otangira ebyo okukyaza baganda naye mufuna n'emikwano n'oyimirira n'ogamba mikwano gyo ne batandika kubuuza mbu omwami waffe ali atya owaani kyokka bakazi mwe mwayaza lwali omwami waffe okuva ddi nfe mikwano gyo mwebale kubeera mikwano gyange naye ono omusajja wange kati oluusi mutudde mu ddiiro ali mu kisenge ono abadde atamanyi abuuza ye omwami waffe okitegedde atandika okufuna akantu nga yeri mpaga okufuna akantu mu mutima nti bambi noono mukwano gwanfaako bw'atyo kitegeeza kiina ekisa bwe naakigamba kijja kukkiriza bategeeza teri muntu ayagala kumubudaabuda mu nsi na kumufaako nga musajja ne baba talina yadde ennusu n'atalina yadde olusanvu ayagala bamuyise nga alinamu akakadde era singa mbadde mufumbo nze omukyala nga tampa mirembe kabulangana okuwasa naye amazima ga Viki ganga singire kuwasa nze ng'omuntu tampa mirembe sikya mbireka ne siwasiza ddala naalo simanyi naye wafuna abakadde b'ebulaaya bano abato emyaka egyange kati nze nnoonya ekikutuusizza gitibiratibira mbakadde kino ensi tudde gye tubadde naalongo nina ekibuuzo ekinnumya omutwe nalo andi muntu agenda ennyumba ife ebisanyukirwamu naddala ku weekends ng'ezo naye ogenda okusanga nga abasajja population esinga tekyakala oba tetambuza bakyala bawaka era ogenda okulaba akakyala kaali nako omusajja mukulu oba muvubuka naye ng'olaba oluusi omumanyi n'omumanya naye nga talina mukyala we lwaki abakyala ab'ewaka tebabatwala out era nsonga ki abasajja ze tuyinza okugamba nti ze twekwase ezitulemesa kutwala mmwe benazimbira benapangisiriza bandera mwana naye ngamba kankutwale nkukyakazeeko gwe ne mulungu nkusangayo kaakati lwaki abasajja baleka abakazi ewaka ensonga ezo nnyingi tuzimenye obudde weebuli abakazi abasinga ewaka ffe tusinga tuba n'ebizibu bye tutunuulira tewali masannyalaze ate toyita enaggwa ate mukyalo nakusaba ssente z'embizi ate kakati ebiyumba by'enkoko ffe tuba ne pulogulaamu zaffe ze tuba twagala abasajja bano bakole ki za nkulaakulana bamalirize kati ate abasajja ne twerabira nti omuntu bangi abafudde nga tebannamaliriza ebyo bye baagala kati ate abasajja bano babeera n'ebintu bingi ku mutwe buli lunaku abasajja baba n'ebirowoozo kwebukanaku aba ne pulaani njagala kukola kino mu birowoozo ebyo bye balinamu ne batukwekaffe nga situlina kubikola ki kubimanya kati twabasiimye asanyukemu okwerabiza ku birowoozo bino kuba ebizibu bye tebikola ki tebiggwawo kakati nga gwe omukazi wako ojjukira toyeta naggwa buli cupa gye musumulula ng'ogamba kale laba embwa eno eyonoona ssente daba kati eyo kati awo singa tutuuse mu kasawo ka sementi kakati omuntu yagenza okusanyuka alotandika okulaba ng'ono alinga ayonoona obwonoonyi okusinziira gwe byolaba bye mutanaba kukola ki kumaliriza waka munzika muyombeddeyo abalala agenda ne bbaawe nga bbaawe ayagala atunule mu anga emu ng'alinga ali mu kamera ya joyo
nti ntunulidde gwe mukyala okitegeera sina kuluukuluuku kati omusajja wabanga yeetegereza ng'agamba nga atane kugamba kati ndowooza olaba obwamalaaya wandeese olaba abakazi abalala nga nange ndi wano kwegamba abakazi b'ewaka abasinga obungi tuba n'omumwa tusojja kati omusajja agenda okulaba nga yanoonya mirembe afunye ekizibu lwasazeewo okwewummuza ate omuwa bizibu n'agamba kaakati wano funayo kawala kannaalongo kansanga obuwala nze abaana bange tewali agenda out nga musajja yamutannabanatuuka wa gamba oyo akendeze tv owa tv sooka oggyeko bweppaba kaakati ogenda okulaba ng'asanga omuwala asala wali ekkubo tamanyi bizibu by'ono tamanyi bibi omuwala tamanyi bizibu by'ono amuyimiriza n'ayimiriza tamanyi bizibu bya muwala mulungu nga bagamba nga batekamu bweppaba ng'omwana alyokaasooka amusombera bweppaba bw'amala omusombera bweppaba ng'amukwatamu ate bweppaba atumye ekyennyanja ekyennyanja baba akakimuleetera nti akabbiyawo tekankoze buki ate kabbeeyimuke mulungu kati olaba omuntu ono bw'amukuumira mu vibe ng'alinga yagenze okulaba sho omwana n'anyola ku wato naye owewakata abigula agenda kuwoza na kumakya mu night n'abamu be bafuna tuba tubasinga okukula obulungi oba okulabika obulungi naye nga kye batusinga kwala omusajja muno gw'osanga tutta ekyana out n'ogamba newankubadde ndi muyinjale oyo mbadde simuleeta okitegeera naye nga olw'okuba nti oli kyagenda okusinga ye talina bizibu n'ono nga bibakakatako bameka bibakakatako babiri n'ate buli omu alina ebibye ebizibu yabiba bya lunaku olwo okay kulya kunywa tunakyama kuwali tetukyama nsanyusa nkusanyuse tunaddamu ku sande ekola ki ejja kati naye nga ate teri musajja wasa mukazi gw'atayagala we yatuukira okukuwasa olina ky'osinga bano bonna baali mu kuzunga nabo batwalawa out ddamu otuule ku ttebo omanye bino ebizibu biriggwawo ddi oluusi naawe okwagala bakutandikizamu outing okitegeera ddamu olabe obuuze ekiganya okusanyuka abantu mulina abasajja mu nnyumba mulinga abalina kuni tonyumyako nabbaawo tosaagako naye tomunyumiikiriza nako ng'omusajja olukomayo wakajja akimanyi nti ngenda kunaaba neebake ngoloke ngende ku muki ku mulimu kwegamba ng'ewakajja sitimuli awo omwaka ne guggwako ne mukwata omulala gamaka ago gaba n'ebizibu olw'ensonga ono aba n'ekimuluma ku mutima n'oli naye nga si bamukwano tebakola ki tebanyumya ntwala omukisa okubategeeza nti amaka ganaawangaala beerako open eri Mukwanogwo mufuule munno ye Mukwanogwo asinga okumanya ebikwatako omuntu asobola okunyonyola nga weeyambudde tebamugeza ku kintu kirala kyonna in case nga omukazi mututteko out biki byalina okwewala out kwolwo kwesonyiwa bizibu bya wakati ekyabafulumiza ewaka mugende kwewatali wammwe gye mutasula bulijjo tambulako n'embeera eryawo ewakoze eki eryawe muli kubanga gwe ebizibu byozonga nabyo ku mumwe bano abali esente z'abalo bw'aba yagenze kunoonya stress ku muggwako tebabimukaabira bo tebabijjukira tebabimanyira n'akomode mubeera n'ebizibu byammwe bameka kandi nawe genda olye ku kyennyanja ebizibu byammwe munaabimala kubeera bw'anaaba wakufa oba gwe kufa nga tebiwedde era bijja kuba tebikoze eki n'ekirala okutujjukiza twakatuuka mulungo yakatya mu kasaawa 3 ate kakati pampa z'omwana nti ate pampa omanyi omwana twabaleseeyo eka lwaki mutujjukiza ebintu ebyo naalo si birungi naye abakyala bajja kugenda batereza mpola ekirala nyine kiramukinjagala ogamba abakyala kibagambe naye abakyala babawadde nnyo amagezi omusajja munaaza ebigere omusajja mukomba ebigere omusajja mukolnyege masaaji awo masaaji oyogedde ebintu ebyo byonna byonna bisobola okuba ebituufu ng'abaami bamwe babyagala naye omusajja woyo gw'olina kyasinga okwetaaga kwe kumuwuliza nti mu nnyumba muno tulinamu kabaka tulinamu katonda tagambwako tulinamu nantameggwa buli kitiibwa kye wali olowoozezaako mu nsi gwe buli kitiibwa kyonna kye wali okoze eki mukakase nti ebyaddala k'otuuse saabatiibwa obwakyabazinga bulayire wangi buli musajja yenna gw'olina ne bw'oba osaaga nnyo naye ne baba Mukwanogwo atya mufuule special mu bantu bonna nga bw'atuuka abantu bonna bategeera nti bba Wannaalongo yakoze eki abaddewo yazze ne bwe tuba tutambula ne musanga mu kkubo ne bweba ebadde emboozi ki eba ekomyawo tusanze yigwe gwe kasi ayagala ekintu eki nadiyope kyasinga okwetaaga kumuwuliza nti ntwala omukisa okutegeeza teryakusinga mu nsi eno gwe kabaka gwe kabona ne byembaddeko mbitadde muguluka ne bw'onaamukomba ebigere ng'ofuluma wabweru n'omugeya ne bw'onaamunyiga masaaji ng'ogenda ewammwe n'oyogera buli kizibu kye mulina mu nnyumba yo
nobeera ng'omusajja oyo si mukwano gwo ntwala omukisa okutegeeza mukyabeera nnyo mu maka nga temuli basanyufu naye nga mwe mweganye okukola ki okwesanyusa kuba abasinga abakazi bangi nnyo powerful woman bangi nnyo I appreciate nene ebifaanana abakazi biki bingi nnyo n'okigamba ekintu nga kiyamba kyo ne kireega ekitwe kyayina ennaku talina yadde ekikumi n'omusanga nga naye yeefudde ali obutawo okutambulira mu bulamu bw'okupretendinga omusajja yabonaabona n'akuzimbira ennyumba kiwi kimu apangisa omuzigo naye guba gwakakadde akulaga nti gw'obonaabona walowoozaako oyo singa afuna ekirwadde mu kakadde omwana asobola okasasula emyezi 6 okitegeera nti gwe bawo ne bwanalwala mu kiwi kimu eyembi ojja kusigala ng'oli wuwo nga munoonya zaakulya naye gwoddidde ntegeerayo otandise okulaba nga gwe wakyo kimu obonaabona wegomba oli asula mu mpangisa eyakakadde naye oli asula mu mpangisa eyakakadde ekimubeezaawo buli muntu amumanyi n'engoye ayambala za bwereere singa tayambala n'osanga omwana omuwala ng'abeera Kampala alina abaana be nga tasobola sula nabo ng'ennyumba ye yagifuula loogi kyokka gwe muka omusajja weegomba oli akozesebwa alinga mashiini tasobola kuwummula ne bwagenda mu mwezi tawummula kubanga asula mu nyumba yakakadde abantu abasinga abawala e Kampala tebalina mirimu gye bakola bizinesi zaabwe baki kati basajja gwe muka omusajja agulibwa mukene n'omulya nga olabiddwa omusajja omu wegeraageranya ku muntu waatuse yenna atambula anyenyanyenya alinga akagaali akasumulule kubanga asula mu nyumba yakaki basula mu apartment bayiza apartment z'ennaku zino kubanga asula mu apartment abakyala okwegomba si kibi nakwana nakingamba apartment ojja kumbulire wa mwezi mwezi okwegomba si kiki si kibi naye omukazi mu nsi value yo kyekisinga obukulu kyekisinga obukulu omukazi okuyimirira mu kifo kimu wano we tuli n'omalawo omwezi ng'abankyalira bakwebaseeko abaneiba bakwebaseeko kitegeeza tokyali mukazi oli ekifaanana abakazi kubanga omukazi ow'ebbeeyi aswalira omubiri gwe era mpannyo ekitiibwa abakazi mu abakola mpannyo ekitiibwa abawala naye musanga atunda mpale nga sijagala waakiri njiguula n'engitereka paka lweri kutuuka noba n'enjigabira abaana nsobola omuzaamu amaanyi paka lweri kutuuka omuntu okukola kiki mpannyo abakyala ekitiibwa balina kyemukola oba otunda kyayi oba osiika kipusi teri muntu akola talina ssuubi libeera buki ate Katonda ayamba akola ki yeyamba abo abakazi abeevaako edda abakifuula nti omubiri gwabwe lyedduuka baleme kubabuzaabuza ofulume wa bbaawo olina mukwano gwabeera n'amasuba n'amasuba yonna emumanyi n'ekikajjo n'emiriraano bakulaba osagala kungulu naye nga n'emunda bamanyi bw'osagala yatambuza ludo yatambuza otwenge emboozi y'enkoola buli wamu yakola ki kyokka yakuwa amagezi mbw akasajja kakubonyaabonya tekalina kye kakuwa muyige okuwa abasajja ekitiibwa abasajja abasinga okubawasa babayamba buyambi abakazi bangi muli mu mayumba g'abasajja nga n'omala oweepampalika n'onoba eddakiika ezi oyo omusajja akola pati naye nga kulwaki otuusaawo omwana wa mune yakuwasanga musanyufu era ne bamala bajja wano lokodawuli n'ekomawo ne bagamba nti abakazi baddeko ewaabwe abakazi bangi batasobola kunonebwayo lwampisa zammwe enki abasajja basobola okujja abawala abaale mu ensi nga talina kye yawiningamu n'eki soba mukazi mufumbo n'akugamba njagala gendako musawu n'akugenda kunkola masaaji kitegeera njagala mukopakoppa ebintuntu eby'abaana abatali bafumbo ate nga n'abafumbo si bonna nti balina kitiibwa waliyo abawala abeewa ekiki ogenze n'ogamba naye ekibuuzo kiri nti okolagana naani ogenze n'ogamba ku bano abalina abasagala ng'eggaali ensumulule ennaku zino omulembe gw'obubi nanga gusu nalo ng'abakazi ennaku zino n'abawala ng'obubi nabususse ogejja Katonda ye yakyusizza mu mbajja oba obubi nabususse ne hips olaba abakyala naawe nkwekanze sikusuli kugira abakyala mbakubiriza okubeera nga beefaako ekyo kikulu naye ekisusse kuba guno omulembe ogulaba twalabye ne Rema juzi gwakwebudaabuda modifyingiddwamu anti kati Rema omulaba mu Uganda abantu abaavu ebisinga tebasobola byaffordinga abantu abakola nze nyinako mukwano gwange yali munene bano abakazi abaagalangana nga ali awo talina shape kugala eya banneekulira sibiriiko yakeera ku makya yali asobola ngaeyo ttake ng'alina engoye n'edduuka ly'engoye ng'asobola ngoye yagenda ne bamukola sajjale n'addamu okumulaba nga nze sirina figa kuye kyokka nga nange ku kyalo kuno nze omu kubakangaza wangi n'addamu okumulaba nga bw'aba ayogera fe tulina kuddawa tulina kudda bbali Leema asobola okuba nga yakeera ku makya n'alaba nti ki ekimbulako kabina ate ng'omusajja alina mu dookitaali n'akakola
okakola si kizibu naye okagula ne bwaba akaguze abantu muve mu mirembe gy'abannamwe nalongo ku nsonga ya kubako kyenkugamba waliwo abantu nga bakula nga vampire webali wano mubalaba nga yakulanga vampire mukazi tanyonyolekeka alinga gwe basulika tategerekeka naye nga mukufuma abakazi bannekkoyi nga ne bwomubiri guli ku fuulu gulina ne figa nga ne bwomwambaza akabina takola ki nalongo lindako akabina kano oluganda njagedde mu lutegedde nduwulira bulungi nani njagala nga ne bwayambala akabina takola ki tanyuma nga yagala nga tananya alinga ekikubo kyebusaabala ati mpuliriza nalongo si wati oguza akabina nkukwanye nakulabye osagala obigula tutuuse mulumu neke bagula kasagala ati hasobola okanyenyesa fujjo nakangamu eno ne bibigula nakangamu eno ebika nebbeeyi ey'enjawulo kati mbuuza nalo nkusanze olina endiboota y'akabina nkukwanye tugenze mu luumu weeyambudde nkugamba tana around tuzannyamu awo nekanga akabina tekaliiko ngamba ki Viki abasajja abategeera ku mulembe gw'obubina n'entumbwe baavaawo dda bano abantu abakyayagala okulya obuli itanrani bagende be bakyeronda njagala ow'entumbwe ate njagala ow'ebbina abantu bawasa mu ki tebanafunayo kaduuka katunda magezi nga bwe bafuna akaduuka kabubina ako tekanajjala kyetusinga abalala kyetusinga abantu abeeru abaddugavu abawanvu ekyo omuntu alina common sense mu nsi kyasinga ow'ebbina kyasinga omuwanvu kyasinga omweru ennaku zino abavubuka tususa okuwasiza ku myaka emito ali 20s omuvubuka omutuufu yali wasizza ku myaka emito okuwasa si myaka okuwasa kutuuza nneeya mu mutima w'owulirira ng'osobola okuba n'omuntu n'omulabirira omuwala yalifumbiriddwa ku myaka emeka wawulirira ng'asobola okuba n'omusajja n'amubudaabuda lwaki abavubuka ennaku zino tukyayagala obutategeera n'ebiwemmene kubikula tubirina kuno ku app nekikula nekisala n'abaki n'abaana nekikaddiira ku app okitegedde tekitegeeza bw'ogamba nti tulinde lwalifuna amagezi afumbirwe tegetajja kufumbirwa katonda ayinza okuba yamutonda naago webale kitegeera so kikyengezaako kutegeeza nti omuntu wawulira nti omuntu gwali naye gwayagala fesi tumulinaako obuzibu awasi oba akole ki mu biwozibozi by'abasajja ensangi zino bagamba tebakyayagala abaana balimbeerera lwaki simanyi mwekyo mwe mwandikimbuulidde bagamba mukozesa amaanyi mangi nga sina gwe nali ngakozesezzaako ekyo mwe mwandikiŋŋamba ondeetera okubuuza kyali kitya ogwasooka nze sikyajjukira fe twakula tuona ojjukira ompeeyo akaboozi ako tugende fe twavuganye eggaali mu kyalo era abazadde abaana mubajje ku ggaali bw'oba akula okyanga akagaali eggaali yalina omuti wakati kati oba oleega olusozi bw'olujegere ne lukutuka tukyabijjukira ontegeere naye nga abavubuka si basanyufu bebamanyi nze mbakubiriza omusajja yenna ekikulaga nti olina amagezi kukola nnyo ne weeyimirizaawo mulekerawo okwewala obuvunaanyizibwa mwagala okuwasa omukazi alya waabwe gy'asula gweyagala kwepiikya buki gwepiikya bannaye munoonye emirimu mukole eno gavumenti sife twagireeta situmanyi lwenaakola ki lwenagenda yalemera nako nze nkuze nga waliwo opposition nalonda nako noyagala bikyuke ontegedde mpaka lwe nakakasa nti abantu abasinga ku gavumenti embi abamu bagagawalirako era abamu ne baavuwalirako oba ntegerekese bulungi kakati lwana nnyo okola ekitono ky'olina osobole okweyambayamba kubanga bw'ogamba nti kaninde gavumenti lwerikyuka tomanyi lwenaakola ki ku gavumenti kanyongereko okimanyi nti gavumenti eriko si erina okubaako waliwo omuntu eyalonda ku kalulu akawedde nga yalonda ateekeko gavumenti endala gavumenti gye yalonda si eriko kitegeeza gavumenti eriko mubukyamu kwoya ayalonda omulala kubanze siri munnabyabufuzi nakino nange sogedde ku byabufuzi njogedde ku gavumenti Dr. Besigye bwe yajja nga yeesimbaawo twogedde ku byabufuzi ompuliriza mpulira ggwe emisolo gy'eggwanga bwe gyakeera ku matanga sabbuuni wa 13 eyalonda n'atalonda fena twamugula 10 mmeka 13 kitegeeza ki nti okulonda n'obutalonda ebyobufuzi okubyesamba n'obutabyesamba osigala olina kukola essaawa zino bikwatako sukaali wa 5-8 bamukwalira nno wano waffe ku mpempe kakira eyalonda
n'atalonda byebimu tumugula mmeka 5 bine 5 sukali kilo kitegedde nti sinna wasa simanyi na bbeeyi ya sukali kitengezako kugamba nti omuntu osobola kuba n'ekintu ky'otayagala tekikugaana kwerwanako kugira ng'olwanisa embeera nga nekyoyagala bwekituuka kubanga situmanyi ddi ky'otayagala kigenda kuviira ddi mukyala munno yakaabye kitegeera rape yakaabye amaziga muba mulangira obutazaala lwaki abatategeera yakaabye yatategeera abamwogerako be batategeera olw'ensonga abantu aboogera ku bantu abalala bayina ennaku oli ku boodabooda ovuma ali mu mmotoka ye nga n'enkuba temukuba omujjukiza nti alina okuzaala gwe bewazaala baakuwaaki bakulemye kuweerera olaba gwe yali omusajja teyagenda wammwe nti yakugula talina kyeyakugulira gwazadde takutwalangako bulaaya nze nno ekyo nkiduulira musaalongo yantwala e bulaaya nenfuna olwo lwa ssanyu namujja Dubai ontegedde bulungi kakati akakayi omwaka ogwo akayimba kagulafi tekaali kafulumye zungira eri tofunangako na musajja akulinyisa yadde akanyonyi ka Uganda Airline ng'akutwala Burundi oba ng'akutwala Rwanda oba Kenya naye ozadde abaana bamaze ne munnabaana mupangisa kati gwe ojjawo amaanyi agayimirira otandika okwogera ku rape nga bw'atazaala ani yakuwadde olukusa olwo bannange banaku bannange mumanye ennaku yammwe mwogera yeekaabya yagenze emotional nga takatalina kaaba lwaki njogera ndi serious kubanga rape yazaalako tomanyi mwana we mulina bwe yali azaala oli yasooka yabakubira essimu twali tetumumanyi nti ye rape kati nga bwe mwamutegeera yayina layimu y'obulamu bwe yamanyi ddi lwayagala okukola ki okuzaala ayinza n'okuba agezaako nga bikyagaanye abantu bangi bagumba temubalabangako abantu bangi mukama abawejjiritya dimu nemmwe mujjudde musirudde ennaku yammwe mugigasa ku mukazi ayeekolera emirimu gye ayina ne byawiininze ekyo nkigambye nnyo abantu nti tonna wiininga kintu nakitya nakimu oli ku bantu abalala obazungirako babuuza ebibuuzo ebitakola ki ebitakwatagana abakazi muve ku bakazi bannammwe kati era abakazi be bagamba yakuddeko essimu n'agamba nti kizibu ayagala baana gwe genda omuzaalemu kubanga bazaale mu bindeeba nawira bagamba omusajja oyo mbu simanyi malaaya simanyi biki nawira ebigambo bingi nga yakamuwasa simanyi ayenze simanyi ku Kampala yonna lwaki mwe abaasooka temwamuzaalira bw'aba yali ayagala baana yali ayagala mukazi amuwa kitiibwa asanyuka naki naye bw'aba mukama awamma rape wa mukama akuwadde omwana oba takuwadde nze njagala nkusabira ekintu kimu yagala bbaawo nga bw'omwagala ate naye akwagale nga bw'akwagala katonda yagaba baki bwe twogera ku kyabaana toddamu kunakuwalira abantu batali wase ggwe sooka otunulira ani akwogeddeko ani akulagidde yazaalako yazaala mwani ye ng'omuntu awiininze mu ki avuga mu mmotoka ki asula mu nnyumba ki abeera luddawa akola mulimu ki awo olyoka onyiiga okaabe ojja kuwunzika okaabidde ekifudufudu babadde bamuli bubi Susan Makula naye agenfuna agali mu nkubo galaga nti essaawa yonna olubuto oluvaayo Susan Makula bwe yali afumbirwa ani yamuwerekera anti bifaanagana anti naye bamuli bubi babadde bamuli bubi mukama aba tannasalawo muve ku bantu ate mwe baviki abali eyo abakola olugambo muve ku bantu wazaala mu nnaku yo toyina yadde akwagala oyo omukazi Makula buli kintu akifunye nga talina bana kuzaala kitegeeza bw'aba yazaalako mu nnaku nga n'omwana we mumulaba yes lwaki kati lwatayagala kuzaala mukama aba n'ensonga lwaki tannakola ki tannamuwa mwana muve ku bantu mwe mwazaala mu nnaku nga muzaalidde bikomando na capati nti alulina kati naye era sebo mwe mwesibye ku baki ku bantu bannaye okuzaala si bizinensi bangi abazadde abaana nga mubonaabona naki nabo bangi abazadde n'abasajja bagambe ennaku zino tukyagala kubalagazaala bangi abazadde mu basajja nga ne gwe yazaalamu amuswaza okumulaga nga bw'ayogera nti namuzaalamu eza batamusiba ng'afuna ekizibu ogenzeeyo oti eyo ng'abantu bazaala mu bantu nga babaswaza oyo n'aguma n'amukola ki naye nga kituufu aba abazaalamu n'amuzaalamu nga bakituufu naye omuntu alina omusajja amutimbatimba nze ne Salo nga nnemye okujja mu galale mbajumiza ebiwozi bya booda kale ndi ne Naalongo Kitone Nampijja omusajja muko omuntu
olw'obudde ngenda kuba nkoma wano program efaanana ng'eno egenda kuba eyalinganga buli lunaku lwa mukaaga wano wennyini ku Viki Exclusive era programu eyo tetukkirizibwa gikolera mu kifo kirala kyonna nga si wakaawo. Sooka weebaze ku mwami wange okuzimbanga wantu wojja okuwogganiranga n'abantu Sebo Saalongo ntwala omukisa okutegeeza ennyumba gye wazimba natandise mukyala wo musemberedde wano akasana ne kangubawo buli wenzija mpa amagezi akatulikana akasigalawo muteekewo ebbaati kikyagaani Saalongo obubaka bwange kansuubira obufune bw'onaakola ku nsonga eyo nja kwebaza okuzimba abapangisa nagamba tuba n'eddembe eri complaining nga gye tutaazimba. Saalongo nga mukambwe sitidde taasindika amateeka amapya omanye amateeka age gajjira ku ssimu tulyo empale togiraba ojja kuba oli awo nga amateeka amapya gasonze naye neekanzeemu ebbanga lye mbadde naawe ekyekyambalo zino empale tuzigulanga mu maduuka mweziri muno tuzigula ngamba mu nju muno mu nju temuli n'emu kale Naalongo Kitone Nampija Omusajja bw'atyo bw'abadde tubasiibudde byebyo sigenda kusukkako wano kankubira abanjagala bankubira nti olwo. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani nenkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amanya. Nenga sula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkompereze biwandiko bino byo bompereza ngoli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo biba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752 Executive captions bakomezaawo Zubeda Byantalo mu muzannyo na Mukwanogwo The Resettlement bato wakati w'abaana abannayuganda abaffe n'omu-Nigeria Ken Erics Ugo Zubeda Jakuba don't push me to the wall or you will see the others Zubeda Tontaku mujja mwenna nga tuwagira abazannyi baffe Zubeda Byantalo Kaima Shafik VBK Stella Nante Jaja Bruce Sunny K Faye Tusha Stickman Musudan Yasin Kasawi Shanita Muwonge Whitney Nancha Sharon Nsimenta Ibrahim Babadi Mildred Grace Naluja Hanifa ne Irene Mugabe ku Serena nga 18 November 2023 Victoria Hall okuyingira emitwalo 10 emmeeza $3 miliyoni emiryango gigulwawo ku ssaawa 4 ez'okumakya